ensonga yaki ya ttaka. Tuze tulaba minisita Dokita Sam Mayanja ng'oyamba abantu ku ttaka ne tukaaba amaziga ne tugamba alijja ddi ewaffe naye olwaleero ssebo ozze ssebo tukweyanza ne sekweyanza yenna. Ssebo mu buufu obwo olw'obutamala budde njagala nkutegeeze Honorable Minister nti nno ensonga eno yava mu 2013 era mu ba area MP yasigalawo ye Honorable Ssemujju, abalala omuyaga gwabatwala ne tugitembeeta ne tugitwala mu paalamenti n'ebaako byesalawo biri mu bbaluwa eyo. N'ensonga eno neddamu omwaka guno ne bajja ne bamenya amayumba gaffe 10,000 ne bamenya abantu amayumba g'abantu 191 amaka ne bagasaanyaawo. Ebintu by'abantu ne babiruutinga ne babitwala bikolebwa Uganda Police ng'eri ne mu uniform. Ne tuwulira ennaku ng'abana NRM. Ssebo ndi musajja wa NRM. Ne tugamba tunayogera tutya eri abantu naye Mukama wange ozze oba oliawo ebigambo byo binazza emitima gy'abantu engulu. Amayumba g'abantu gamenyebwa, emisango ne tutwala wonna nga wetuddukira tetufuna kuyambibwa. Ssebo tuli basanyufu olw'okubanga ozze. Ssebo mu buufu obwo Mukama wange tuyina mu lutalo olwo lwe tubaddemu twateekawo akakiiko ke tutaddewo mu buufu buno nga tutembeetebwa Honorable Joel Ssenyonyi, Honorable Naluyima, Honorable Bali Mwezo, Honorable Ssemujju mwogedde, waliwo Honorable omukyala gwe siraba Shamimu Malende taliiwo wano. Ne tuteekawo akakiiko bantegeeza nti mulwadde aweereza okusaasira. Tutambudde wonna mu ofiisi ezitali zimu, ojja kuziraba awo mu ofiisi z'obwa pulezidenti ezitali zimu, naye Ssebo tuli basanyufu nti nno olwaleero oli wano. Mu buufu obwo twateekawo akakiiko akagoberera ensonga zino ez'ettaka nga naffe ng'abakulembeze aba LC tubavaako emabega. Kama kwogera amannya nga bwe nkutegeezeza Kibira William, ssentebe w'ekyalo Kirekaddi, ekyalo ekisinga abantu abangi mu ggwanga lino Uganda. Does not own land under Ugandan law. It is a foreign company. How come that it transferred the same land fraudulently to national housing? The people of Uganda should settle the land until the government resolves this issue. We had some semblance of peace, and now after 10 years, our neighbors who came, that is Uganda Police Force, who came while seeing, who found us here, that the ones started evicting us, destroying our property to the extent that they killed one younger man called Richard Mubiru. I think we may all go down in silence in memory of the life of the late Richard. May the Almighty God rest his soul in eternal peace. Honorable Minister lubeere lumu okyaleko mu kyalo ekyo ekisinga abantu abangi mu Uganda mu Wakiso ne Kira municipality tujja kusanyuka okwaniriza. Honorable Minister tuteekawo akakiiko akagenda okukwanjulira ensonga zino. Ensonga zino zaakosa ebyalo 5 ku mulundi guno. Okusookera ddala mu 2013 twali mu byalo bimeka 3. Ebyalo 3 era nze nali ssentebe w'akakiiko ako ak'ebyalo 3. Bwe tuze ku mulundi guno nga nfuuse ssentebe mu biseera biri nali sekuritale ne tulonda Mr. Magira nga yagenda okubeera ng'atwanjulira ensonga zaffe okwogera olw'abatuuze bano bonna. Bayina obulumi, buli omu ayina obulunyi yandikutte akazindalo n'ayogera, naye bonna tetusobola kufuna budde obwo. Naye tusaba mu kiseera kino abe ng'akola ki nga ajja mu kiseera kino. Tulina bannaffe okuva ebyalo ebyogerwako nsookera ku kya Kirekaddi LC1 tulina akatundu akayitibwa Thailand. Ne tubeera nakyo oli kwota emanyiddwa nga Banda B1 we wano we tukola ki we tutudde. Ne tubeera n'embuya Kinawataka
ne tubeera ne Mbuya 1, Mbuya Katoogo n'ebirala. So byebyo ebyalo ebikoseddwa mu bikolwa bya Uganda Police okumenya amayumba n'okunyagulula. Naye nzikiriza nti n'onooviira wano tunaaba tufunye obuufu n'obwenkanya. Sebo mu kiseera we made our petition to the Parliament of Uganda, whereby this petition would have seen your light. And indeed, Honorable Minister, I would like each and every member who is here actually to clap for Honorable Sam Mayanja for the injunction he put when he wrote the I want to assure you, Honorable Minister, the letter you wrote in January, which you instructed the investigating team from State House Anti-Corruption, directing the police to cease fire until the report is out. That's why you have met us here on this land today. This land, as they indicated, is so big. It begins from the other place called Wembley to Standard Side. It is over 400 acres and heavily developed with serious business. We were paying all of the taxes in Uganda. We have never paid any tax. And now the police whom we pay for their salaries using the same tax that they want to give money back. Pay for uniform. It is we who pays for their uniform. They are ever demanding for increment of salary. If we don't pay tax, where are they going to pay the increment? Oh yeah. So, Honorable Minister, with that intervention alone, it helped us, and we have been demanding for that report. We have been pushing all of these MPs, including the leader of opposition. One time he invited us, actually we forced for that meeting, that our report has overstayed. What has happened? Let it come whether it is negative or positive, and we know what to do. But indeed, God is with us. When you wrote a letter and the Honorable MP shared with us, and we saw what was there, at least of Bugalo, we had some light. According to what we read in your communication to the relevant officers about the brief report, the preliminary report, this whatever they did was unlawful. Police bebakola byali bimenya ki? Ekyo tukikiriza. N'ekirala what we saw in that letter as part of the report. Yes. I think, Honorable Minister, for me normally what I was doing, I was doing as well as summarizing. Because of this time, I will not go back at what I'm saying. I will just go to the prayers. Everybody, foreigners cannot own freehold land tenure system which it transferred to national housing. That alone, it was contrary to the laws of Uganda. The next one, against that background, we confirmed that was a fraudulent transaction by the one lawyer who claims to be a secretary to the Kireka estate called Bamwine. He's the one who tried to frame up, to bring up the nationals from America, India, Britain, and others to be the company directors of the same company. For him to use the same to defraud Ugandans and to deny us Ugandans to own land. If at all, Kireka Estate was by then underground, which was a Queen's government. This land would have been reverted to the government of Uganda under Uganda Land Commission, not Kireka Estate. Number one prayer, Honorable Minister. Our prayer, we demand that Uganda Police Force
apologizes for the people of Kireka, Kasokoso, Mbuya, and Banda P1 for the actions, for the mayhem they caused to us. Honorable Minister, we demand that the government of Uganda compensates those people who lost their properties and who lost their lives because of the actions of the Uganda police. Thirdly, police should stop trespassing into our lands or plots. The other one, Honorable Minister, the man called O.C. Oscar Bamuke, since he superintended the eviction or the causing of crime, actually it could be under the International Criminal Court, it could be charged by crime against humanity. He should be arrested immediately and be prosecuted for the crimes he committed against the humanity of the people. Lastly, Honorable Minister, with humility, we request your office. We know you are going to give a detailed report. With humility, we request your office, before you leave this area, you declare that the people of the affected zones and area that the true owners of this land. For God and my country. Thank you so much. Another important aspect in this report of ours. The man called Bamuine and the Kamana advocate who is acting as a secretary for Kireka Estate should be investigated and be prosecuted, and all the titles in the names of Kireka Estate be deleted in the land office. Thank you very much. Government no mundi okwasembayo kunkwataawo banyigamu n'akaalu kwago naye ngamba sijja kuwaaba ate gavumenti n'agiwaabanga ate ffe bakulu ba gavumenti. Naye ennaku z'omwezi minisita, ennaku z'omwezi nga 25 President Museveni yayogera nga yakali akalulu mu mwaka gwa 2016 omwezi gwali gwa 2 yayogera ebigambo bino biri mu New Vision. Ojja genda obinoonyi. Yagamba yajja ku ttaka lino twamukyaza. N'agamba abantu abali ku ttaka lino abali bayita bannannyini baalyo baaliragajjalira. Abatuuze ne balisengako. Ne bazimbako amayumba amagumu. Bigambo bya pulezidenti ne bazimbako amayumba amagumu. Olw'okuba nga bazimbako amayumba amagumu, tewakyali muntu yenna asobola bagoba ku ttaka lino. Wabula alizuuka nga ye nannyini ttaka, gavumenti egenda mu kompasetinga oba omuwemu ettaka eddala. Ewe ekitiibwa minisita, twewuunya era nze nina n'enkovu mu mugongo. Omusirikale yankuba embogo, nasanga omukyala bakonya ennyumba ye bakasuka ebintu byebweru. Ne mugamba nze ndi ssentebe wa NRM, museke muyimirize nti nagambye bwe twagala kumanya. Abasirikale bajja misana ttuku nga bali bambadde ayina ennyondo, ayina ensuulu, buli kimu nga bakiyina. Ng'abantu be bakasuka ebweru balinga abatali mu ggwanga lyabwe. Ow'ekitiibwa minisita, omuntu omugoba waasula taba nanjawulo gogobye mu ggwanga lye. Era mukama wange abantu webale nnyo tulwanirira, era ebbaluwa twagirabye. Naye abakoze risaaki lipooti era beewunziseemu. Owekitiibwa Ibrahim Ssemujju Nganda alina lipooti ya Auditor General yanoonyereza ku ttaka lino. Nekizuuka National Housing ne Kireka Estate bafere. Ettaka lino yali Crown Land. Wetusabira President wakiri mwandigenze mu Land Fund ne musasula abo abatutawaanya ettaka lino tulibeerako President nga bwe yayogera. Webale nnyo.